yango chale mklaba Delta TV tukole programu eno eyamami Eyakolamu nyogero kamba fa Sharita School of Beauty abanya tuli mukubaniriza baje basome ebyemviri atenga ku Sharita's by the world tutegeka omukolo gwo mbona programu eno yabachala kongera kubaza musubi kukola ngera tugenda kweranga tumaliriza olugendo lw'omuchala Dembe Zaina nanyini Zai Interiors mukwano liyongo yagala amakago gakunyumire odeyongo yagala jango omuchala Zai makudizayiningire amakago kubanga buli kimu naddala mu ngeri ya feneri traditional okitegeera era wano wetulire edduuka lye weriri nga liri wansi wa roofings kwaneno ku Entebbe Road Elbowa tugenda maaso n'olugendo lw'omukwano kozi primary wagisomera wa? Yagisomera Bwala Primary School wagaina Mungu. Kicho jjukira nnyo mu primary awo? Primary nnyo tewali nnyo kyamaanyi kye twajjukira nnyo kiyinza kugamba nti kikino okuleka nti like twatusuubira okubeera omanyi primary gye tubeereyo nga tusuubira kubeera ba pilot kubeera ba doctor otegeera buli omu ng'asuubira binene teri bayiza asuubira kubeera mu bino teri bina mwana gwosobola kugamba mu primary ntino nti ogenda kukola kyakugambe ngenda kubeera interior designer ngenda kubeera you understand doctor engineer biki ebyo tubeera naye kakati ensi ejja kufuula mpola mpola nomanya nti nabino gye biri ate nga birungi nomaliza nti okubeera engineer si okubeera obulungi okubeera doctor era nze bayiza njogera nnyo ne bawala bange ne mbagamba nti nobeera twokoze bulungi nnyo mu class saagala nnyo bamala mu maanyi kubanga bwe ntunulamuko n'abaana betwasoma nabo ate abaali abagezi ennyo munange obasanga nga ate munange abatali bagezi nobasanga bali bulungi otegeera so Katonda gwe tusaba okubeera nga abaana baffe abateekako favor waliwo neyagamba mwagana nga abaana bamuzanya nange nga mugamba ndi musiru kati mundaba nga ali mu mansion naye mu byonna nti ntera nenjogera nabo nembalaga nti ate ne wano osobola okukola ate ne wano kuba nange bye nali nsuubira okukola ate si byendimu kati okusoma tetukwetaaga okusoma tukwetaaga naye tukwetaaga olw'okuba nti ate era tulina we kutuyisa otegeera kubanga like ntera okusinkana abantu abayivu ng'omanya boyogera nabo omanya kyekyokukola ekitegeera omanya kyekyokwogera ebyo n'engeri gye weconductingamu yes so okusoma kulina bwe kuya and by the way kuyamba ekitegeera naye ate n'abaana tubayigirize nti singa okusoma kuli tekubaddeewo kyekirala kyayinza okukola kubanga omwana ogenda n'omusanga n'agamba nze ebyokukola byambula olw'okuba nti nti yafuna degree gye yafuna ye nga yeesuubira nti agenda kubeera engineer yeesuubira nti agenda kubeera doctor yeesuubira kyonna kyasuubira nekijja nekigaana n'agamba kati nkole ki noonyeza emirimu gyembuze naye kakati nze nekwera ku makya by the way kaboozi ne bweggalawo obulamu butandika olw'okuba nti nze bwengwa ebigo bwenzituka kubanga tekibadde kimu ekigo tebibadde bibiri ngudde nnyo n'okunobuka nennubuka naye nga ngamba nti nyina ateera gyendaga olw'okuba nti kiri kyenakula ndaba nti mukadde wange yatulaga nti kale okubaweerera mbaweeredde naye ate nekino mukole ki kubanga ngolese nti bino ebintu nalinanga options bbiri ngamba ti wenaaba sibadde mu bino ebintu ndowooza wenaaba sibadde mu interior designing nja kufumba emmere kubanga nayo nsobola ogifumba n'okuba mama nge nakuyigiriza nga gwafumba emmere yes nti ebyo byonna abaana tulina bibalaga nitugamba nti kino kikole nekino kikuyamba nekino kikuyamba abaana tugane balaga nti bannange nosanga omwana nogamba nti ebyo biki byokola muleka bikono n'okubyonona muleka byonona kubanga abeera abayiga abayeezuula kubanga yeezuula so kati mu primary eyo gyobadde ombuuza nti nali neesuubira okubeera mu bintu bingi ndowooza nti nebino saabirowoozako nti ndibikola naate wembikoze ate binyumidde nnyo kubanga Sharita nsinkana abantu ate besinkanye nga ni mu radio ekitegeera kubanga balina nekyebeetaaga ku ggwe nze n'olaba nti omuntu asobola okukukubira essimu n'olaba nti omuntu asobola okukulinda n'olaba nti omuntu asobola okukkiririzaamu omuntu n'akugamba nti Zaina jangu olabe wange n'ogenda mu maka agenjawulo amayitirivu obulungi and by the way nkubulireko olaba bannayuganda oba emirembe kugenda nga gikyuka nti nga luli omuntu omusanga nga atadde ettaala ery'ekyayi
mudiro munaku nnyo kati omuntu omusanga ng'atadde ettaala ery'ekyayi ettaala ly'omuguwa awo yamanyi kyayagala ensi olaba bwekyuka mwana gwotegeera ebintu kano wakajjeewa kati ensi yeeyo kye bayita ensi okukyuka twakula nga sofa set zino ennene ziringanga busiyenta koteeka mu nnyumba nejjulamu bweti nga ze tulowooza nti ntebe zifulumye abantu baleggala butebe buno Johnson akomyewo ndowooza omulaba okitegeera Johnson akomyewo egundi notunulira nti eno kakati tray lulinga etray zosanga zisanga mbakadde eyo yatereka katreke ne kati yeriwo era bwobeera ng'ogisaavingiddeko omuntu asigala ng'agitunudde bw'ati nungi nnyo nange fyokola nti ecupa yange ebeera nti kyekyongezako okugamba nti emirembe gikola ki gikyuka nti tugenda ne tufuna amata oli n'ajja natuleetera oda natugamba njagala amataala oba n'agamba ti jangwe wange nalyoka kugamba nti aha Zaina oli designer awabulawo ki ekyegeera nakikulekera nagamba wabulawo ki n'omugamba nti naye eno dining ntono nnyo ku bantu abaliwo oba nnene nnyo ejjuddewo kubanga ogenda n'osanga ng'omuntu ye yalaba wakuba kyamunyumira najja naleeta dining 8 seater naye nga mumaka balimu abo basatu nga n'okugitulako lumu tebagitulako ate nejja nejjuza ekifo kyonna nekijjula bwe kiti entebe ne ziryoka zijjula mu ddiiro n'osanga ng'ennyumba yo yennyini eri staff omuntu talina wasiza kati n'omugamba nti kino tukikole bwe kiti kino tukikole bwe kiti tukyuse so n'omaliriza ng'ennyumba yo gikoleze eki ogitereezezza n'olaba ng'asanyuse ate nga naawe akasente okakoze eki ng'okafunye abantu batera ogamba nti okuleeta omuntu n'akudesigningira ewaka kya bbeeyi kiri kitya abantu abamu we balowooza nti okuleeta omuntu nakudesigningira ewaka kibeera kya bbeeyi olw'okuba nga tokikolangako onokitegeera otya nti kya bbeeyi nga tokikolangako oba nga si kya bbeeyi naganze nja byekolera tasobola byekolera nabimalayo buli kintu nze Sharita bino ebintu saabisoma saagala nkulimbe naye kubanga kyenakulekeddeyo nagendako e-US nengamba kaŋŋende ndabe abantu boogera kiggwera mu Amerika otera bawulira kiggwerawa kiggwera mu Amerika era ne batulaga wano fe abali eno tuli ku byaffe kiggwerawa nengamba njagala omanyi njagala nnyo nze okugezaako era Sharita nze sisobola kera ku makya nengamba kino kyannemye mba mpulira nga neeridde z'amaanya njagala nnyo okunoonyereza kikomawa kitandikirawa nendaba gye kiggwera munnange nga nketera nga mpitawo wensambya nsanga emmotoka zipaakinze biki nengamba naye abantu abagenda okwembase okusaba visa za Amerika ki ekiri mu Amerika munnange ngankera ku makya nga nsaba visa bwe ntyo omanyi ate munnange obeera nga ebintu ebyo tobiriiko ogifuna nga bagimpa myaka egi nga ninnya 2018 ng'atuukayo ngamba njagala ndaba ekiggwera eno ng'olwo tasina okufuna ekirowoozo mbutuufu we mbisanga nga birungi sidda nga ne mukama wange tamanyi nga tamanyi naye mbe nga mbisanga nga birungi sigenda kudda nja kubeerayo 2018 kati excitement eyo olinnye ku ttaka olaba Amerika biki mataala nguudo bizimbe ne ngamba tyo nti eno bagiyita Amerika kituufu naye ngenda okutuuka ku by'okukola emirimu gyayo si mirungi era bw'ova eno ng'olowooza nti nti ogenda kubeera eri mubire mukwano bikulimbye deewammwe olina okisooka mu byonna okukakkana n'okukannyo wansi okakkana kubanga okumanya okukakkana n'ennyambala ogikyusa mbwani ng'oli bw'oti okitegeera ennyambala buli kimu kikyuka ne bakugamba nti omulimu kaakati oguliwo kubanga waliwo omulimu gyo nga gyo weegiri n'oba ogenze leero enkyokola ogw'okubeera ng'oli mu bakadde mu biyumba gyo weegiri 24/7 n'empapula z'omutuzi ogenda okukolerako bakuyamba n'ozigira naye ogenda okutuuka bannange Sharita okola n'ogamba nti kakati mu 2018 nenvaayo nenkomawo namalayo mwezi ogwo nengamba kyo yali kubanga bampa multiple myaka egi nengamba kanzireyo ye 2019 nengamba kakati kuno kukyamukira kwonna kuweddemu biki bwe kati kange nendabe eddala reality kakati
olwo mu kugenda ne ngamba nti ha ngenda kukola ntya kandike n'abaana nga mbagambyeko okuba nyinza okuyitirayo nga omulongoose ngenda okuddayo excitement eweddeko biki kati ngenze kulaba America kyeki nayiga America mpozi ng'oli ampise kukyala wamalayo bbanga ki omwezi gwalinga gumu kitundu naye nalinganga amazeeyo emyaka eri ensi kukola kati mwensiriikirira ennyo n'engeri gye twakola kubanga ng'ovaayo ogenda n'okola nga nkola waliwo gye nali nkola awo mu Seattle mu tawuni nayina ewala gye nkola e Rentoni bwe bityo kati ng'okole wantu nga mirundi 2-3 n'ofubutukayo n'odda ewaka ng'okooye oweddemu ekyo olina okukeera olina okugoba baasi zitambulira mu budde okiwulidde kaakati omanya nti kati etuuse wano kubanga ofuna bu notifications obwo akasawo ku mugongo kukobera nga mwana wa ssomero amawulo otambula nago kubanga tolina wakulya okyegeera kaakati n'eryo okimanyi nti bweba tewegendereza by the way ensi embizi ogirya ate nga totegedde kaakati olina okutambula n'ebyokulya byo olina okutambula n'amazzi n'okusevingako kasente ngenda okusiriikirira ennyo amaanyi nga nkozesa mangi neŋŋamba nzenze nnyini neŋŋamba amaanyi gano genkozesa eno gwe ngakwata ne ngatwala e Uganda nsobola okugaggawala era najja n'amaanyi nze neŋŋamba nti ngenda kukola Sharita ensonga lwaki nkoze okyegeera neŋŋamba nti nnyina okukola amaanyi gali ge nakozesa wali bwe ngaleeta wano neŋŋamba ti kubanga tiwali mulimu gwe batakola bali n'emibye ennyo egisembayo kati omuntu bwakusanga ng'oli mu mbaawo mu ndeeba ate wano n'olaba ng'ajagala okifula ekyokusekerera okitegeera nga teggwe okusinziira ku kyewalaba eri si kibi kino kirungi nannyo kubanga ne ssente ozirina z'ogenda okusasulayo eri ogenda kulinda bakuwa omusaala guliwo ogusinga naye bannayuganda balina ekintu kye bayambala omuntu n'alowooza nti noti okufuna ssente n'okuba obulungi alina kulinnya nnyonyi Sharita wano ssente weziri kiki kyokola kyekisinga obukulu okikoze otya kyekisinga obukulu amaanyi ago g'oteekamu obwongo n'okubeera ng'ogamba kyo nti kino nnyina gye ndaga naye abantu lugenda ne tugira kwanze gye natandikira ne wendi natandika ndi bubi nnyo yasuubira nti ne wano n'atuukawo kubanga challenges zibeerawo okyegeera n'ogamba ti kubanga emigwa kakati egimu ntumya mitumye egimu njijja Take emina njijja Dar es Salaam okyegeera ono sayiso gwenkozesa n'ebintu ebirala ebifaananako bwe bityo n'ogenda n'ogula omuti nga mulamba ng'ogulaba gunyirira ku ngulu ng'era omuntu bw'afaanana naye nga munda alumba omukazi naga ekikazi kinyirira naye nga kirina ebizibu byakyo kati ogula omuti nga gufaanana bulungi naye nga munda gwonna gwali bwekyuka naye nga oli wamwadde ssente ze okyegeera ne byonna loosi tuzisangamu ezifaananako bwe zityo olumu n'ogenda n'okolera omuntu n'akuwako ssente zakuwaddeko oli mu bisaakaate togenda kuddayo banje okyegeera n'ogamba tyo nti bw'ali yagala alimpa naye byonna tebitumalamu ki tebitumalamu maanyi ne tusigala nga tukola ne tugamba tulina gye tulaga bizinesi eno emazeewo bbanga ki kati bizinesi eno eri myaka esatu biki by'ogifunyeemu mbifunyeemu okubeera nti nkimanyi nti sigenda kukoma wano okyegeera nze ekimanyi nkimanyi tuyina gye tugenda okulaga tugenda keera ku makya tufulume eggwanga lino amataala gange gabereko tags za interiors okyegeera product of Uganda okyegeera tuteekeko made in Uganda ebyo singa batekako n'akagambo by the interiors yes made in Uganda ebyo tusuubira okukola ki nsuubira nti nja bituukako bwe mbeera mbyogera bwe nti omuntu ayinza okuseka bw'ati naye munaye tebaseka kuba ze natandika abamanyi okuloota bakiraba ng'ogenda kifuuka nja kifuuka okugjako abatamanyi kukola mirimu be batya abatya okwekirizaamu nga ntandika bwe nti nagamba ng'omwami wange nze ngenda kukola amataala China tumusaleko lwaki tuyingiza amataala e China ne baleetaaga amataala gagagira bwe gati nga wano tulina emiti gye tusobola okumoldinga ne tujjamu ettaala nga tulina ensansa zosobola okuluka n'ojjamu omukeeka nga tulina omuti gw'osobola okubeera nga omoldinze n'ogamba gwagala shedi bwe ziti ez'enjawulo nga tulina sayiso tuyina ebitoogo ebyo ebitasoboka kale ebinene nnyo
tulemo bikola n'ebisoboka tubikole bannange no show leero tejja kuggwa kubanga buli kyoyogera kyonna content abakyala baako kyobagamba abakyala abagala okufaanana nga ggwe ate era nga gye bali abakyala bagala okufaanana nga nze oba n'abafaanana nga nze n'abansinga okitegeera abakola ebinene okusinga ku byange nze ekyenjagala nti yonna gy'oba ovudde totunulayo kubanga buli wotunula emabega n'olaba ebigo by'obudde nabyo oyinza okulema okubeerako ne gy'olaga gy'ovudde tunulayo nga wakwamaanyi kubeera nga weeyongera maaso okugamba kiri nga nayimuka bwe nagwa nayimuka ne kino osobola okitegeera nti kikuwa n'ogamba nti kaakati wano ovuddewo nzira wano kuba kaakati sikyayagala amacupa ngakola on orders ne bajja ne bagamba tukolere amatala g'amacupa nengakola naye kaakati nyina ate ebirala byenyongeddeko kusinzira ku kiri kyenakola ki kati ate n'ensala yakyuka kubanga luli walabanga kuba nasazanga buno bwambe negakola amakona bwe gati ne kati njikusalira nekolera ettaala nolabanga ttaala abakyala yes ebyo byonna byonna ne experience kikulu nnyo nti abakyala bwe mbeera nga muli eyo kyonna kyokola sigala ng'okiremeddeko ate ng'ogamba ti nnyina okutuuka wano bwe libeera ng'omukyala atandise kaddekeya amanye ti noosobola n'okola secondary omukyala bw'abeera nga ali mu kulunda nkoko amanye ti nti nsobola n'okubeera nga nze kennyini njaluza enkoko okitegeera ogambe nti nze mbadde ngula nkoko nga bazinjaluliza abazaaluza bo bazaaluza batya okitegeera ogambe nti ndi mukyala omulimi njagala kubeera nga nze ekyalo kyonna kirabira ku nze nga yegwe mmodo w'ekyalo okitegeera kubanga tekyetagisa kubeera ng'olimira ku large scale okugamba nti naye bw'olima buno obulungi obuteeseteese otya nze twanema okulima kubanga si yali calling yeeno kyova olaba nti nkola n'amaanyi gange gonna n'oli mu kintu ky'oyagala ndi mu kintu kyenjagala ne ŋŋamba kantandike kye nalowooza mwantu kye nali ndowooza okutandika ne ssente nnyingi netandika ne ssente ntono kituufu osobola otya okuzannyisa emirimu gino gyonna ate n'ogiwa obudde ate n'ogikola bulungi kubanga njagala nti omulimu ogwa media naguyingiramu nga ngwagala era nekimpaliriza neŋamba nti kanzireyo nsome media mutegeere kubanga nadde nensoma n'ebirala byensobola okwasaganya olina okukola ebintu ng'obyagala omulimu gwonna Sharita gukole nagwo gwolimu ogwagala ekitegeera nti ogamba nti kaakati kuba nze nkutandika okulaba nakulabira mu bukedde ng'okola mbaga naye nga munnange nga abaana bange babeerawo ne bakola like ne making a fun of you nga bamanyi okuŋŋamba naye mami omukyalo oyo aseka you know so kaakati ne babeera nga nekyajja kuddala be Sharita ensekayina biki naye nga mu kubeera eyo n'obeera nga omulimu gutambuza mu mbaga omwo n'otandika okulowooza naye bwembeera nga nkola embaga zino nembeera nga abantu bakavaringa sisobola kukola nviiri nga mbakolako kituufu olaba gye kikudrivinga nti ofuna buli kaseera yes n'ogamba nti sisobola kufuna gomesi bw'anajja n'aŋŋamba nti Sharita njagala omukolo ogukwate nange mugambe nno munnange nina ne gomesi anaakakumma ng'ogenda mukwatira omukolo era takakumma kyoyagala kyokola okyagala nga kyokola okyagala obeera n'okuyiiya okuddako eri abazadde abakaka abaana emirimu oyinza kubagamba ki namugamba olina kukola kino eyo ensobi gye bakola nnene nti nze nange tebandagirira kye nali njagala kukola naye muzadde wange yampa okiwulidde yanta neneezuula kubanga zigana ngamba ti ndinakuweerera olina kukola bino okitegeera olina kukola bino nandibadde situukayo gye ndi naye yanta n'amanya nti noti omwana muweeredde kati katandika okwezuula okitegeera nti mu kusooka nze nange saamanya nti ensi ejjinkuba eno gyendi naye ojjo ensi ekugira olina okubeera bayithayo mu bulamu bw'ensi eno ng'oli flexible tokakanyala nansi buli wookakanyala emikisa gikuyitako nze njagala kino tandika kino ekiriwo ekyoyagala kijja kujja mpolampola so omuzadde okeera ku makya n'agamba nti omwana wange njagala abeere dokita omwagala abeere dokita nga ne mu kika temuli mu dokita oyagala abeere dokita nga naawe wennyini okimanyi obwongo omwana wo tabulina okitegeera naawe ng'okimanyi nti omwana tasobola kubeera dokita
kuki atandikirewa kubanga naye yonnyini omwana ne byayogera tachyogerako kuba nti timunaye ku kyalo oyagala bawulire nti amaka ga Ssemakadde mulimu dokita ng'owulya kyoyagala so ng'ate neera Ssemakadde asobola okufulumya interior designer nabeera successful asobola okufulumya munnamawulire era amaka ne gabeera ki mu byonna kubeera ng'omwana ali successful ng'alina kyayingiza naye olabika bulungi olususu olukola otya kuba temulimu yadde akabalabi ndabika bulungi neefaako nti nokubadde nti mbeera mu mbaawo obukuta ne bunyingira naye nange nfuna obudde bwange me time creating my me time nyina family nyina omwami nyina ate nakyo nakyokukibalansinga wange obimanyi ebisajja tewakyalabika kituufu beera nga nfuna obudde bw'abaana bange nfuna obudde bwa family yange ngolese bino byonna kubeera nabyo byako ebikuba olina okubeera n'obulamu ate omubiri sijja kugamba nti noti abantu bamanyi ogamba aiwako ngenda mu kimu biki naye njiriba gye njiri basobola butaali banaye sobola butakyendinga Sharifa nkola nti bwe tubeera ku saiti tusitula tutuuyana kubanga omuntu agenda kugamba nti nze ebintu twakakati tumanyi okugenda ku saiti z'abantu omuntu yakwadde nagamba nti neetaaga ekijjanga kiri complete mu weeks 2 olina okwambuka okukirira okukola ki ebimu bibeeramu amadaala olina okukola olina okulaba tikigenzeeyo so kakati bwoganya omubiri guno okujja olina okubeera n'ebyembya bifaako nnyo olina okukola nkola njiri balina sisobola kubeera webale kukola bani bweyagala okwebaza mu lugendo lwo luno olugendo lwange nsobola ddala okwebaza omwami wange abeereddewo nnyo omwogedde mannya omwami Katongole Yasini abeereddewo nnyo nti mubangi courage yonna abaddewo abaana bange tutuulaawo ne tutandika okubeera nga twewa essanyu tulaba kakati tutuuse ku buwanguzi kintu kyakitandika ffenna n'abaana bange so we bajja wano balabira ddala nga at least it's a dream come true yes goals zaffe zitandise okubeera nga tugamba tuzituukako then neebaza ne mukama wange Maria Kiwanuka yasanga ndijji sina kyemmanyi nazikizaamu nabeera nga mpadde yo platform agimpadde buli kimu agimpadde nja kwekwasa kirala amazima gennyini era neewuunya nti lwaki nali ngenda ku kyeyo okitegera naye mbeera omuntu bwatamatira lwaffe tumatira naye nga byonna twabigezaako ne bigaana netusalawo tubeere ewaka ate Uganda kifule n'enjawulo tujja gijooga tujja kufuula Uganda ey'enjawulo abantu bakumbuuza bakusangewa bafune ebintu bino abantu baza interiors esangibwa ku Entebbe Road oyisa ku Zana roundabout nokirira osigala ogenda ne olugendo Entebbe waliwo roofings omanyi mpanvu oba ekigundi bafensi mpanvu kati waliwo petrol station Starbucks ogiyitako wobeera nga ogenda Entebbe on your right ojja otambula mpola waliwo petrol station Starbucks n'ogiyitako there is a washing bay naye n'ogiyitako obuzimbe buli busatu nayakoma kati wewalizaayo tweyanziza nyonya bw'olinayo akasembayo koyagala okwogera koyagala olekera abakyala gigabe si ku ngeri gy'onyumizaamu emboozi badde manyi nti kuggwe gigabe kale neyanziza Sharita enamba y'esimu omuntu abeera nga ayagala business purely business yes eri 0708839200 naye nga onkubira paka saawa nga 12 awo esigadde mbeera ne famire yange kituufu abantu balina respectinga family time mbeera ne famire yange twogera okutandika n'essaawa 4 about business kubanga buli obudde mbeera ku mpewo kati paka saa 12 awo then obusigadde ate bibeera byankya kale nyabo lekera abakyala akagambo abakyala beekubagiza munayinza ndi single mother bannange nze sirina ssente biki omukyala okubeera single mother olumu ebeera option nasalawo okubeera single mother kubanga the fact is Katonda buli omu yamutonda okubeera n'omwami we gyali eyo wabweru bwe biba ebyasooka byagaana ojja kufuna omwami tonda mukwekubagiza nnyo ate omukyala mu byonna
ekitono kyonna ky'oba otandika nakyo tandika okutandika kyekikulu bw'onooba otandise ebirala bijja kujja mujja okufunira emikwano mujja okufunira obuyiyi obusingako awo kwekyo kyokola nyaanya mudaala gukole kyonna oba kyonna naye nga tandika kyekisinga okubeera ekikulu etunyumidde era nange nfunye ekyokuyiga naddala naye oli mukyala mu mukozi Sharita nnyo natera okulira nga Sharita akuba ti ffe tuli babukaaya tetusobola kujja mu saluuni naye nga omuntu nandibadde mugamba nti akole oli mukyala mukozi webale kukola Sharita webale kukola webale kwagala kukola ate n'abakyala obaagazisa okukola era yensonga lwaki twatandika puroguramu eno abakyala basobole okumanya nti abantu bebeegomba bakola yes bamanyi nti tubeereeyo mu radio tukayo ne tudda mu beach ne tudda mu ki ne tukola bakyala bamanyi nti tukola ate buli kirungi kiva mu kukola bwe kiri nze kati amazzi nnywa kubanga ndi mukola amatukonemu olwekyo ka cheers mami eyakolamu cheers kansubire nti omukyala Dembe omufuniddeko ddala ebirungi bingi era nsuubira puroguramu eno tekulese kyekimu ate era bw'obeera ng'olina omukyala ali eyo gw'oyagala okubeera nga puroguramu eno emukyaza ng'omulabye kuva wa gye yatandikira mpaka waali kukola ng'ogamba nti sitore ye ejja kuyamba abakyala abalala essimu yaffe kweri muweereze ennamba ye oba tuweereze amanya ge n'ennamba ye tujja mukubira era naye ajje asobole okubeera ng'ataagabana naffe olugendo lwe nkwagala nnyo mukwano puroguramu eno ebeerayo buli lwa 6 ssaawa 1 mpaka 2 neddibwamu olwokuna ssaawa 3 mpaka 4 bw'oba wagisubiddwa wonna osobola ogenda ku YouTube Sharita's Show n'olaba abakyala ab'enjawulo be tuze tukyaza